kati waliwo information gye nafunye nti waliwo abadde ayita mu ggaali ya Alien Skin, waliwo abadde bagiyitamu ebbugumu lyali mu ghetto. Palaso yayimbiranga miliyoni 10 ngoloza tebazimuwa nga bazimuwa olaba. Kati gomanyi nti Alien yatuusa Palaso mweyo embeera. Yamukuba paka ku ttaka. Afunye ebizibu nga bya back to back. Afunye attacks nga za back to back. Alien Skin yakomyewo mu ggwanga. Entalo zibadde zaggwawo buli muntu bw'agamba. Nkinyonnyodde nnyo, bakinnyonnyodde nnyo, naye waliwo ekintu kye sitanaba figuring out. Amanya bampita Metani Krabongo bali Masam ku MR Live kwensinziira. Ebiseera ebisinga bwe nsinziira wano ne nyambiwako bannanga abakugu, otegera ebigenda mu maaso, otegera ebitambula, woyina okwewala ne woyina okuwa obudde. Twebaza Mukama olw'ekyo atuwadde ekisa n'ateeka olulimi lwaffe, n'ateeka omubisi gw'enki ku lulimi lwaffe. Bw'obiwulira ne bikuwoomera era ne weegomba okuddamu obiwulira nate. Sharing, commenting, liking, subscribing, obiwere ddala amakulu era channel eno gikuumire ku ntikko nga bw'okoze. Ronnie Mark. Sebo. Yebaliko sebo. Andi bulungi ogamba kireero. Obulamu. Tweyagala nno mu by'okusaaga. Weewaawo. Tewali nnyo bitweyagaza bingi mu ggwanga ne tweyagala. Bwe yagenda e Kenya, eggwanga ne likakkana. Abantu beebuuza bwe yakomyewo okyandiddamu akavuyo kuba twalaba Fiiki Gaza nga kakkanye, olutalo lwa Palaso ne Fiiki Gaza nga lukakkanye, eggwanga lyonna nga temuli ntalo. Bwe yakomyewo Kajiiko nattabula, ye Kajiiko nattabula oba bamuwaayira abantu bamukozesa bukozesa, yaliko omulyo. Nze talumba Alien Skin tolya. Ekyo si kituufu. Kyogaba babadde tebalya, babadde taliiwo. Naye nze Alien Skin nze ndowooza just kye nali nsinga okusaba nti bw'aviire Kenya nga bamaze omujjanjaba ateredde bulungi, nze kye nali musaba abeereko byayiga, because ebiseera ebisinga mu ffenna abantu ddala abasajja bw'obeerako challenges ofunye oba n'ofunako obuzibu obumu oba obulala, ebimu ku responses oba ebintu bye tusooka okonsidaringa the lessons ze tuba tuyize mu ekyo ekintu nti teri musajja yenna mugezi afuna bizibu back to back n'atatuulako wansi kubaako lessons z'ateekinga, because ebintu n'ebiba bibi bitya as a man ng'oyagala obulamu busigale nga bugenda mu maaso, olina okubaako lessons oyigamu ate obulamu bugende mu maaso. Nti nze ku lwange nga nze nakyogera ku TV nti nali nsubira Alien okutuula wansi alabe agambe naye kati mbeeko kyenjiga wano, agenda okuva e Kenya atusurprising nga tulaba Alien omupya, Alien akyusiza mu nkola. Nze ngaze kye kintu kye nali musabira, simanyi oba we kigenda okubeera naye kye nali mwagaliza nti tutandika agenda okuva e Kenya bw'ati tulabe ku Alien atabaddeyo Alien oli abereke ebintu ebimu byakyusaamu anyenyeeko ku muti, abereke ebintu ebimu byatulaga nti banne nina byenjize. Lwaki nkugamba nti Alien musabira ekintu ekyo akikonsidering? Lwaki nti ebbanga erisembye endooza lya myezi nga 9 begigwedde, Alien afunye ebizibu nga bya back to back, afunye attacks nga za back to back, afunye challenges nga za back to back, nga ava mu kino adda mu kino, ava mu kiri adda mu kiri, nga ate byonna biki bibi. Kitegeeza nti we bikulumba ennyo mu kaseera nga bya back to back bikomawo bwe bityo n'ofunamu akalembeegereza nga olwawo obaolyawo kabadde kuba kati ako kabadde kalembeegereza nga Chameleone ke yafunye okugenda mu America omujjanjaba. Kati ne Alien ogenda e Kenya yafunyemu akalembeegereza to lay back n'oddako ebbali nga tolina gaaliyo, oli wekka oli ku kitanda e Kenya bakujjanjaba, akaweewo kakufuuwako, osobola okuddamu ebbali noweerowooza n'obaako by'oreflectingako n'obaako by'oyiga. Kati ogenda okudda okuva e Kenya ng'obwongo ofunyemu ka refreshment awo, empewo ekufuuyeeko, obaddeko wekka olowoozezza, ofunye ka time okwerowoozaako, ofunye ka time to be alone and think about yourself and think about your future. Kati n'otulaga nti nkyuse nina byenjize, because ebyo ebintu ebikutuuseeko bw'otabiyigamu ate ekiddako kutuukako toyinza mmanya maanyi ge kinajjiramu, kubanga ekintu ekyatuuse ku Alien Skin eyo okutuuka okugenda e Kenya olabye ddala nga yabadde asobola okufiira waawo, yabadde asobola okufiira waawo. Kati omala otuuka kweyo level ogamba nvudde mu bya Palaso, nvudde mu byani, kati ate laba byenzizeemu.
ate kati wuyo kati nvudde mu byene bya Palace Kampala ngenze kati paka ate yiganga ate ngudde mu byabalala byonna bikomawo back to back kati otuuka n'ogana naye kati okimente ekiddako okujja nyinza okuba simanyi maanyi ge kinajjiramu kiyinza okunkuba nekimmalirayo kandifrectinge ku bintu bino mbeeko kyenjiga era nze ku lwange kyensuubira webanga analowooza nga bwe mbadde mulowooleza okulowooza nsuubira okulaba ku Alien Skin akyuseemu Alien Skin alaba ebintu mu ngeri endala nga ne bwajja okwogera owulira nti Alien Skin akyuse ekigambo ekyo bw'otakiwulira ng'atandise okukomawo n'okukola interviews n'engeri gyagenda okutandika okwekaringa bw'otakiwulira kitegeeza nti takoze kitwadde tulowooza ojjawulira statement ey'omuntu agamba ni Alien Skin akyuse okuva lwe yava e Kenya takyali Alien Skin oli awo ojja mmanya Alien Skin kati amakiwalinze kati ate ojja mmanya it is good for him naye sofa ku statement ze twakalaba yagambiddewo nti awulira ebisulo bimusula ebyentebe mu ntebe awulira ebisulo bimusula buli kadde bimusula lwakuba nti kale challenge genda abajalina eri emu nti bwe yandibadde yeerowooleza yeekube mu mutima abeeko byayigamu ebyo bimutuuseeko ate ke kaseera ke kamu kayina okufuniramu ssente because tugenda mu politics wa 2026 kate ke kaseera kagenda obeeramu ssente nnyingi ez'ekyoyonoonere eyo bagiyita sire period mu politics eno period gye tulimu bagiyita sire period ebyekisiru byonna bikolebwa mu kiseera kino ssente ez'ekyoyonoonere zifuluma nnyingi mu kiseera kino aye n'abayimbi abo abagezigezi wano olina okuliira ku ssente kati ate Alien bwe yandibadde yeerowooleza akyuseemu ku bintu ebimu ate olabanga ebimu ayinza okwagala obikyusa nga tebigenda muleetera okufiirwa ssente because kati right now mu ndongo obuuza Alien ssente meka z'okufuna mu ndongo tewakyaliyo nnyo ssente zivaayo kate ssente ziri mu ddiiru zino ezimu nga zirimu ne politics so kati ate olaba ke kaseera ate walina okukolera ssente era kyova olanze kyemanya era ekimu ku bimu n'omwangu y'okuva e Kenya kujja kukola ku ssente kukola ku ssente kati sente wezereza politics ate zigenda kweyongera ofuluma paka 2026 kati kikana kaseera walina okukomawo era nsuubira okumulaba aba politicians balina omukozesa lwakuba challenge eriwo gye nategeddeko nze abaana be watabeereddeewo waliwo abadde babayitamu eggaali ye bwe yabalekaawo jjukira abamu babeerayo enjala ng'ebaluma biki tebalina mirimu kati waliwo information gye nafunye nti waliwo abadde ayita mu ggaali ya Alien Skin waliwo abadde bagiyitamu era abaana abamu abo baabatwala ne basisinkana ku balala ku banene nti Alien oba obadde olina gy'ojja ssente kati waliyo abaatutteyo abaana abo nga toliiwo era nkimugamba nga yalina obbeegendereza abamu bayinza okuba nga bwebali naye nga bafunye boosi omulala weeri naye baŋŋambye waliwo abamu be basomoddemu waliwo abadde abasomola nga abateekamu ebigambo Alien watabeereddeewo era ng'alina ne gye yabatwala abamu ne babookya ku ki ku ssente ate kitegeeza nti ogenda mumwagala ate tokitegedde bwe nzija nenkutwala nenkugamba oli wane enjala ekuluma kankutwale wali gulire ku kyokulya tekitegeeza nti nkugambye nti kati ve wa mukama wo gye nkujje okitegedde anti kati oli bwakuwa ssente aba atandise okubribinga oba otandise ofuna boosi omulala bwakugjawo n'akutwala ewalala wali ssente n'akulaga nawe osobola okugjawo anytime n'ofuna ssente ne mukama wo nayajja ne tumuwa kitegeeza otandise okwetuukira wa gye ziva kati ate ekyo ekyasinza ottawaanya obwongo bw'abantu ddala abavubuka because abaana abo bolaba nabo balina ebirooto balina ebintu byebaagala okutuukako mu bulamu balina abamu families abamu balina baganda baabwe abeetaaga osoma balina nabo ebirooto oyogera nabo kati nze oliwo omu ali ku ggaali ye atera okunsanga nayimirira oba nakuyimiriza nemunyumyamu naye kale yanyumirwa nnyo bino byaffe betukola ebyendongo naye ng'ali ku ggaali Alien kati amanyi okujja n'akubuuzaako naganyumirwa ebintu byammwe nemunyumyamu naye balina ebirooto abo abaana kati omuntu se bwenna ng'alina ebirooto omuntu najja n'akulaga asobola okutuusa ku birooto byo tosobola sigala kyekimu ng'okitegeera kati kyegamba nti abaana abo abamu ayinza okuddamu okulaba nga tebakyali royo nnyo gyali because bibadde royo nga gwalina obbawo ekyokulya kati bategedde tinabo basobola okubeerawo wootali basobola okifuna
ebyo mbikugamba because nange nina information gye najijje nti waliwo alien watabereddeewo nti bwamba njagala twala abana mu campaign nga madde nakuyita wa alien kati entegedde nti ate waliwo omulala gwe nsobola okuyitamu nenfuna abaana abo naye ngene mbakozesa mu campaign bwe mbadde njagala gaali nga nasooka kuyita wa alien ansabe sente zesiina kati ntegedde there is a cheaper way mina omulala gwe nsobola okuyitamu nenfuna abaana bano oba nange nsobola bakwata nembakozesa nga alien taliiwo nembatandika bafuna ko taxi zaabwe nenzifuna nga nsobola banyigako nembafuna wembeetagidde kokitegeera kuba ne alien yabamu wabagenda abayagala bakozesa nababamu alina gyabajja sogamba ngenze nenfunako mu kisenyi n'abeeri bakyaliibe mu ghetto n'abajjayo n'abagatta ku baalina ne bagenda ne bakola n'abawa sente zaabwe ne badde waka which is good kubanga abafunye akasente n'abawaako kirungi okitegeera n'ekigamba kyekino nti abaana bano bw'atandika okulaba nga abamu batandise okubanga abatamuwulira ate ajjukire kye namugambye nti waliwo ababadde babayitamu bandiba nga batandise okufuna bakama baabwe abalala naye nga weebali ewuwo naye nga waliwo ababadde babayitamu nga toliiwo ate akasazo kyakwogera bintu bitali bituufu nze nkubuuliddeko obubuulizi lwaki twogera ebintu bino jasimba njagadde kugamba nti bwe kibaawo ojjukire teweekanga nnyo jjukira nti nkugambye olabayo omwana era kati bino bigamba nga ye alien nti kubanze waki lulina ayogeranga nnyo ku alien abamu nga bagawa ba alien tomwagala biki alien kye nali nsinga okwagala nti nali ntegedde bw'oyita mu bakyali baffeeyo mu ghetto alien we yabeerera owakabye nnyo ng'ali ku top nakati wakabi ngambe we yabeerera owakabye nnyo ku buli muyimbi abeerako n'omwaka gwapiikingiramu ennyo 2023 gwali mwaka gwa alien nga buli muyimbi yenna inaamutadde ku ttaka nga kwobeerani kati gomanyi nti alien ye yatuusa paraso mweye embeera paraso yali ku piiki jjukira mu covid wonna nga yatukuba yamukuba paka ku ttaka naye kati okuva yayingira mu lutalo ne alien lwamukosa oba oyagala oba tayagala okitegeera tali ku ttaka sigenda ali ku ttaka ne paraso covid yenna ye yali alina eggwanga lino bwati mu ngalo lyonna eggwanga lino nga liriku kabeere ka miliyoni nga tayimirira ku paraso wayimirira mu covid because ka miliyoni baita basaba musasula sente ze bali basasula paraso yayimiranga miliyoni 10 ngoloza tebazimuwa nga bazimuwa olaba promoter nakulaga messages nga badda mu miliyoni 8 nazigaana nga yagala 10 okuyimba ate nga bazimuwa kigamba ndi paraso eggwanga yona yali alina ona tuvudde mu covid tutandise ebivulwawo ng'eggwanga alina bwati ojjukebwe yagenda okukola cricket over ne bamugamba olunaku olumu terumala akole 2 days cricket over yali azanso zitegekaawo babyaggwerawa nga bamugayo olunaku olumu terumala cricket over kola ennaku 2 back to back cricket over oyo paraso babujubisa kwa bwe yagitegeka ate sera anti yagitegeka bamaze yita myaka emirala ebiri nenkugamba waliwo yagenda ogitegekera mu 2022 kyali kikala kyali kiralamu paraso yali mulalamu nengeza kugamba nti kati saawe eno bakubuuza kyogambeera Uganda yakyagirina mu 5 nga lwibwe kyali kati waliwo abalala abayingiramu ne bagigabana okitegeera kinawe kati oluusi osoteeka ekivulu n'obayita oluusi abamu nga bagamba tuleke naye luli ggwe yali atuyina ffenna kati mbadde okugamba nti ebimu ku byamukosa alien yamukosa kuba ne alien naye gwali mwaka gwogwo 2023 bagulwanira gwali anti kati awo alien gwali gugwe yaguwamba gwonna sikugulwanira yagutwala gwonna 2020 gwonna yagutwala n'agwetikka oyagala toyagala oba mwagala oba tomwagala omwaka yagwetika 2023 otegeka kigamba naye mbadde gamba nti kati bw'oba olaba ekiriwo essaawa eno nti bw'otandika okutunulwatunulwamu nze kye nali njagala ku alien waki nali mwogeremerako nnyo nga saagala akendere maanyi kubanga alien mwogwo omwaka ebbugumu lyali mu ghetto lyotamanyi nga buli mwana ategedde nange nsobola olaba alien akikoze nange nsobola zinayitayita mu baana mu ghetto yungu olaba abaana bonna bazzeemu amaanyi bagenze mu studio bali kodinze ennyimba nga ebbugu mulingi talent zitandise okuddamu amaanyi mu ghetto bategedde naffe tusobola okuvayo olaba alien gwe tubadde tubeera naye wano nga tuli enkwacco kati yafuga eggwanga lino ekitegeeza naffe tusobola omanye ennyimba ezafuluma mwogwo omwaka ng'ez'abaana ba ghetto abaana bakubanga endongo awo wa security leero era naye omwaka olujjuka security naye mwe yahitingira ogenda olaba kati leero abaana bakka ebbugumu lyabakendeeramu mu ndongo kitegeeza nti alien gye yakomanga okubeera ku top ghetto gye zaakomanga okuddamu amaanyi bwakendeera gwoba tokendedde nga gwosobola okukendeera nga alien n'okivaako naye gwe yonna manya bw'okendeera naye no ghetto zikendeera amaanyi
abaana badde bakulabirako badde bakufunirako essuubi badde baddamu amaanyi bonna batandika onnafuwa buli wookendeera kyovula ffe twali tumugaa nti kino alien obeera owakabi tekiyamba gwe wekka kiyamba ne ghetto kiyamba n'abaana abalinga ggwe abaana abatasobodde kusoma bali mu ghetto balya nkwacco banoonya bulamu newe balaba nga omu ku bo ataasoma gwe babadde naye nga bali enkwacco abayiiya obulamu bapangapanga obulamu leero akikubye yali ku topu yali mukankanya eggwanga kitegeeza nabo baba bategeere naffe tusobola kuba oyo naffe tulinga ye naye teyasoma nga ffe naye talina bazadde bakabi nga ffe kyova nali njagala nnyo asigale ku topu yakomyewo tusuubire ki so kati nze okuddawo kyembadde mugamba ekisooka kyekyo ikakanye royalty endala royalty ayinza obutaddamu giraba nnyo mu baana be waliwo abadde babayitamu nga taliiwo ekyokubiri mmadde nsuubira okulaba alien ayize ayina ebimu byayize nti bw'atalaga nga ayize ekinaddako mulumba tayinza manyamanyi gekinajjiramu kiyinza omumukosa oluusi notwala obulamu bwe kitegeeza nti ewamu kati alina okugendamu empolampola incidents ezisembye omutuukako tezibadde nnungi tuviddako za palaso nezo ezeyiganga ekirala bapoliticiani bano bonna bagenda mumunoonya bagenda mukubira obusimu bubi nnyo naddala abasaidi ya NRM bagenda mumunoonya bubi nnyo naye alina kubeera mwegendereza because bapoliticiani bagezi abasinga kye batamanyi nti politics kazanyo ka bwongo nnyo okusinga ku music nkiddamu politics music kankuwa enjawulo okitegeere music asobola okwetaagisa obwongo obungi ng'otandika bw'omala okuba oba olina maintaininga politics wa bwongo oneddeire politics toyita wano mbukula okuba ekkubo weeriri emngendo yitamu oyina kuyitawo nga woyina kuyita politics buli kimu kyakubala everyday music ebintu ebimu bijja lwa vibe ne tubikoleramu vibe ate ne biyitawo politics temuli bya vibe temuli gezesa temuli ki byakubala buli kimu kya calculation because obala bakubala everyday kati kankuwa abantu nga Bobi Wine gwoza Bobi Wine asookera ku makya namalaga kola kintu kyakoze because aina government namba ekero mu planning mubalira omubala step akoze eki tumutegekano tulayo bana akabuka bakera mutega magwa everyday aina kubanga yegendereza nga abala agabuke agagwemu abale agajjewo ayitewo kigamba ndi politics mulala nnyo ye wakubala everyday yetagisa obwongo bwa daily talinga music kati lwaki nti abantu bano bagenda okukola nabo bagenda mukubira amasimu ga kumukumu buli muntu agenda kwa yetaga alien because oyagala toyagala abavubuka goloza alien taina ekitundu ky'abavubuka abamukiririzamu abalina kati goloza politician tebagenda kwetaaga abavubuka abo kakulika abaduumira alien agenda bajja mukubira amasimu ekirala NRM mu bavubuka teina agenda giyambako kati alien bamwetaaga okusikasika ku bavubuka abo babeere busy ekyokusatu beetaagayo diversion ey'abavubuka abavubuka babadde nnyo ku nkyukakyuka nga bali stede ku change tebanyenyezebwa kyeyakoze eyiganga kirungi ku saidi ya NRM aba mazoteekawo diversion abali mazoteekawo enjawukana division ezze ayawudde segregating abeeno n'abeeno waliwo abavubuka adde bakkiririza mu nkyukakyuka naye kati waliwo abaginza okugamba nkyukakyuka sigenda gigendako kubanze ndi wa fangoni kati amaze okukulaga nti oba okkiririza mu fangoni togenda ku nkyukakyuka oli wa NRM kakyokka abavubuka beeyiganga bo babadde ku kimu nga bonna bali wamu bankyukakyuka kwa abavubuka bonna teri muvubuka gwogenda sanga ng'agamba nti awagira President Museveni amumanyiiko ki gyebali kale bw'aba amuwagira aba n'ensonga emuwagiza President Museveni naye bw'ebanga tewali nnyo nsonga ng'owagira buwagizi kati ensonga erina beera etya olina akakwata ne President Museveni President Museveni ogenzo zaalibwanga kikyomanyi ku President Museveni abazadde baffe baagala President Museveni bwa balina ensonga lwaki bamwagala abamu baaliwo mu nseera by'entalo baalaba ku ntalo kati ajja kugamba nze njagala ni President Museveni yeyampa ku ki kutulo tuno tetwebaka oyo muzeeyi waffe era ajja kuwa ensonga ye kyova abazeeyi baffe baagala ni
President Museveni kati gwe omuvubuka nawe olina owuwo omulembe gw'okulidde olabe kati ovula nti abavubuka basinga bonna bagamba Bobi Wine because gwe bamanyi yewe omulembe gwabwe ne bazadde baffe nabo bamanyi President Museveni yewe omulembe gwabwe okitegeera kati abavubuka bano bw'atakyuse nkola ya bintu twanimulabawa twanagenda awo byagendere Kenya nagendera awo we yagendere Kenya ebibi byali bimutuuseeko bingi ng'ate ebimu bithreateninga obulamu bwe omwali n'okumukuba omwali n'ebyokulumba ewwe bya palaso obijjukira kitegeeza nti ebintu ebikuthreateninze mu bbanga erisembyewo okugyawo obulamu bwo bibadde bingi olina okuddako ebbali obale kati ate n'ekirala kati wandiba ofunye bambega mu kampu yo ebbanga yotabaddeewo tomanyi baani babadde bayingira mu kampu yo kusigamu nsigo embi ezo ensigo embi zigenda kukuleetera nazo obuzibu ogenda kubeeramu ng'olina kyobala naye ng'olina kampu bbiri mu kampu era kyangu nnyo okulabayo ayagala obwakabaka omulala mu kampu eyo nga naye ayagala beera kingi ogenda mulabamu anti bwe bibeera buli bambega we bajja babeera n'ababawaga kati olowooza abaana abo